obulamu bwatuwadde ne neebaza Jeno yekolera Mukama bale kukuuma wherever you are. Ate n'okusaba Mukama obugonvu gomitamu ennaku zino alaabere wa kisa nnyo odde engulu kuba bbanga ddene nga tetukuuliza naye ng'eggwanga likusubwa nnyo especially mu biseera ebyo obaddemu nga olina obukosefu. So tugamba nti Jeno webale kubaayo ebigenda maaso mu ggwanga bingi, ebimu bikwasa ennaku, ebimu bikaba by'amaziga, ebimu bya ssanyu ng'okugeza twalabye omukulembeze waffe emaze okuwujja nomination forms n'agamba yeewaddeyo naye amaloboozi g'abantu obo bannayuganda bagambe please kindly ddayo tukiikirire forms n'azijjayo. Naye ng'ate nga weewaawo nga tukyalimu eri essanyu twalabyeko kufa kw'ono omukulu Sheikh Ndirangwa Mufti naye kwalese bannayuganda nga si bamativu mu nfa gye yafudde oluvannyuma lw'okulaba abaganye omusaalira mu mizigiti egy'enjawulo. N'ekyokubiri twalabyeko ono Mathias Mpuuga yaguddewo ebibiina ne neebuuza lwaki mu kiseera kino lubagulako ebibiina byabwe. Should we say nti omukulembeze wa Physics Bobi Wine alemeddwa okukola byalina okukola kati bano baze bamutaase oba? N'ekisemberayo ddala neebuuza nti lwaki mu bantu bonna baganda bannaffe baganda banne be bali mukola bino ebintu instead of joining him bali mu kusaasanya kwonoona kintu, lwaki embeera eno eri bweti? Kwegamba kampiteke wa Jeno political and social analyst ensonga zino gwe oziraba otya? Sabo tukwaniriza ku program funa ko lwalero. Nange nsanyuka okubaako. Nesebo. Tungendo soko kutanga eka tungendo kusoko kutangaza mu nsonga y'abampuuga. It's not about baganda bannaffe. It's all about abantu ffenna bwetutyo. Buli bwenkwe mbala saagala nnyo tubuteeke ku ggwanga lya muntu wabula mbeera njagala nnyo tubuteeke ku muntu. Kubanga era abantu bangi nnyo abatera okukozesa enjogera egamba abasiraamu batujju. Obutujju ndowooza obukyasinza okukolebwa bwe bwakolebwa ku Kristo Yesu. Abaabumukolako tebaali basiraamu. So ekyo kibeera kikula kya muntu. Abaganda bali bankwe oluko olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno lero ndowooza Yuda lwe yali amu Yesu teyali mu bika by'Abaganda era teyali Muganda. Okwegaana okukyasinze mu byafaayo by'ensi eno ndowooza kwe kwa Peetero lwe yeegaana Yesu mu kiro eky'obuzibu nga n'enkoko tennakookolima. Peetero teyali Muganda. Na bwe kityo abantu abamu bagezaako nnyo okukolerera eby'ekijjega mu ddiba lyaffe erya Buganda n'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda beerwanyisa oba Abaganda bali bankwe. Ekyo kibeera kikula kya muntu ye nga omuntu. Twagala kyapulayinga ku ggwanga lyaffe kubanga n'abamu Baganda b'amannya bane bw'obabuuza batuulanyizeeyo bajjajjaabwe basatu emabega. Tebayinza kubategeera nga bajja mu Buganda oba ekibafuula Abaganda emabega bw'atunulayo alabayo kijja kya jjajjaawe yekka azaala taata we. Kakati oyo tetuyinza muyimirirako okujajinga eggwanga eddamba ng'Obuganda kubanga naye ekigendererwa kye kiyinza okuba eky'okuvumiriza Obuganda n'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda bali bankwe. Kankubulireyo ekintu ekirala. Bw'oba oyagala okumanya Omuganda omutuufu y'ani, tunuulira nze. Omuganda aswala. Omuganda aswalira. Omuganda abeera n'ensa gye tuyita integrity. Omuganda tewaliyo muwendo gwa ssente guyinza munaabuulamu nsa. Era bw'olaba omuntu anaabuuka ensa olw'essente, bw'olaba omuntu ataswala olw'essente, bw'olaba omuntu aggwamu olw'essente, oyo ebiseera ebisinga tabeera Muganda. Na bwe kityo tuyinza kutunuulira abantu nga Babwanika, abantu nga Bampuuga ne tugamba nti lwaki Abaganda muli bali bankwe. Muganda wange abo bantu ssekinnoomu ababikola ku lwabwe ate nga situmanyi oba Baganda ddala ddala singa tutandika okupima emisaayi gyabwe okuddayo emabega. Ekyokuggulawo ekibiina eyo si ensonga
baba nga baguddewo ekibiina era nabalabyeko esoloto eyo nga babambazza kisolotondya naye kikulu ekibiina kizze kukola ki kuba kibi nnyo okuggulawo ekibiina ku opposition naye nga tekizze kulwanyisa Museveni nga kizze kulwanyisa opposition era still kakati ekibiina ekizze okulwanyisa opposition kitegeeza obeera akiguddewo abeera Museveni kubanga gavumenti yerina okulwanyisa opposition. Njagala weetegereze ekibiina kino activist zaakyo bonna we baakatambulirako n'ebigambo ebyakafulumayo nkootingiremu ebigambo bye bayita Museveni era nkootingiremu ekigambo agende then bw'omala onkootingira ekigambo omukulembeze atalina nsa twakowa ebibowabowa ku opposition mu bufunze kya nnaku nnyo okujja okutereeza opposition n'amaanyi go n'obudde ng'osse kutereeza opposition ne gino emyaka 5 tugifiirwe era tufugibwe obumbula olw'okuba tuli mu kutereeza opposition bakizudde nti amaanyi mangi nnyo b'osobola okuteekamu okusobola okutereeza opposition lwaki siga emaanyi ge baabateekamu okuggyawo Nakyemalira Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni kubanga bw'oba kansooke nsirewo wano liweeka So, notice Jenna akomawo shortly. Bw'oba senetani ebikompolero ng'okakasa bisobola okukuba opposition lwaki si byebikompola bye bimu by'obeera okozesa okukasukira gavumenti kakati bw'ojja okulwana opposition ate nga naawe ogamba nti oli wa opposition meaning oba n'akakwate ku gavumenti ffe kyogamba twanyiza kimpuuga okusinga Museveni kyanyiza Uganda zino si ntalo zaffe za buntu luno lutalo lwa ggwanga era abalina entalo zaabwe ez'obuntu balizireeta mu Uganda empya oba tulitabaganira mu Uganda empya wabula kya nnaku nnyo nti Wanika bw'akwata akazindaala atuuka okuva ku ffulo nga tayogedde kugamba agende nga talaze bunafu bwa Museveni na lwaki bannayuganda twalyetaaze okumuggyawo nga ye alaba nti twalyetaaze kuggyawo Kyagulanyi ku opposition. Were we contented on opposition side nga Kyagulanyi bwe yajja yayonoona opposition nga Mpuuga bwe yaliwo sukaali twanywanga wa bwereere era ntera n'okubawulira abantu abagamba muwe Besigye ekitiibwa okuumira opposition emyaka emi nga sukaali tunywa wa bwereere kiki twalina nga banna opposition ekyo Kyagulanyi kye yatuggyako abantu tebaasibwanga enguudo twatambuliranga ku zebulaaya ng'ono Kyagulanyi azzaayo kyezanjo kye gavumenti yawanga abaana baffe ebyetaagisa ku ssomero abasomera mu UPE nga Kyagulanyi bwazze abisaanyizzaawo abaana baffe bwe baamalanga okusoma baafunanga emirimu kubanga oluyimba lwani akusindise terutandikidde ku mulembe gwa Kyagulanyi nga wa opposition era abaana baffe baamalanga okusoma tebaatunulanga mu mpapula zaabwe na buyigirize bwabwe yonna gye baagendanga okusaba emirimu baababuuzanga ani akusindise kakati omuntu bw'agamba nti Kyagulanyi ayonoonye opposition ki kye twalina kyayonoonye? That is the main question. Kiki twalina kyayonoonye nga ku mulembe gwa Besigye nga yiwa opposition oba ku mulembe gwa Bampuuga nga biba opposition nga ne sukaali yatuukako ku mutwalo gwa ssente. Ngamba nti Dr. Kizza Besigye ne Bampuuga baali balungi ku opposition eno Kyagulanyi gyayonoonye ng'otubuulira n'ebirungi bye twajja mu opposition zaabwe bye tutakyafuna okuva Kyagulanyi lwe yakola ki lwe yajja. In that obwetaavu bwa Munnayuganda leero bwali badde ku Museveni akole ki agende.
so sigundi va ku opposition kubanga ne mwana avaako ng'omulabe Museveni akyaliwo era tugenda kuba tusigadde tufugibwa obumbula tewaliyo bukulembeze bwa kkomera bulungi as long as oli mu kkomera sisobola kuyita bukulembeze bwa Kyagulanyi ku opposition obulungi kubanze simulondangako kubeera ku opposition obukulembeze bwa Kyagulanyi obulungi mbwetaaga mu gavumenti mwe mubeera mutya contented ku opposition ebbanga lino lyonna nti simanya twonoonya opposition twaleeta ebisejja ku opposition twaleeta abakulembeze abatali bakulembeze ku opposition oli n'atuuka n'okugamba bwe mubanga mulonda abantu be mulina gye munaaloopa bwe bibanga byakulonda abantu be tulina gye tunaaloopa ffe tulonda abakulembeze baakuloopa fitulonda bakulembeze bakutuweereza si bakulembeze bakuloopa era bwe kiba nga tulonda bakuloopa ono gwe tulonze amanyi nti tujja muloopa wali tasenga emisango kubanga amanyi tulina gye tujja muloopa anatuweereza olwokuba amanyi tulina gye tujja okumuloopa bannange situlonda bakulembeze bakuloopa wabula tulonda abakulembeze ab'okutuweereza and the main issue today yakujjawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ffenna bannayuganda lwe luyimba lwe tuyimba kyokka ate bannaffe bo oluyimba lwe bayimba lwakujja Bobi Wine ku opposition kyesimanyi tuddemu tufune kalembereza kubanga bwe bakwata ennyindo waakiyosiza mumwa kakati mbuuza Kyagulanyi okuva lwe yajja baatukwata ennyindo n'omumwa we byabeera yaddeko era bwe bibanga byali yaddeko genya ate mmwe Museveni mwatugambiranga kinti mubiruli kubanga ekizibu kyammwe kirabika kyali kyakubeera ku opposition bw'aba Kyagulanyi mubi ng'era essaawa eno efocus then ate luli mwatugambiranga kinti Museveni mubi ng'olwedde mmwe mwali ku opposition nga mugitereezezza era ng'opposition yali okke opposition okubeera okke kwe kubanga mmwe mulengerayo gye baliira era kwe kubanga nammwe musobola osoloobya ku mukono ne mulyako naye ng'abaana baffe bakyasomera mu miti nga bakyasomera mu bigere nga ne bamala okusoma basomedde mu bugubi tebafuna mirimu of recently nendaba Museveni nga sinkanya abaana b'essomero abatayambadde nangatto naye nga teyalaba okubasuubiza si byansoma birungi si oba buugi ku ssomero si butabo naye nga yabasuubiza ekintu kimu ngenda baweereza ente 2 musale mulye abasinga kye baagala kulya buli so njagala okutegeeza bannayuganda mwenna ddembe ly'abampuuga okukola ekibiina ku opposition naye nga kizze kulwanyisa ani era mu bigambo byakyo gwe owulira kirwanyisa ki era kirwanyisa ani ekibiina ekyo bw'ebanga Buganda erina emikutu gy'amawulire nti CBS 88/8 ne 89/2 ne BBS Telefina olowooza NRM bw'ebeera Buganda eno ey'abampuuga si CBS ini ddala ekirala kyennayagato jano nga tonagenda maaso the same thing ekiriwo mu layini eyo yennyini mbadde neebuuzaako kano saaga tukaleke katambule nakini ku kibiina olowooza lwaki buli muntu gwolaba nti no talina kyazzaako naye mwennyini yeevaako n'agamba ayagala bukulembeze okugeza nga Moses Ali yajjayo empapa ensi neyeewuunya naye ali bwa agenda bateeseza ki nono gwe twayitanga maama Rebecca Kadaga naye yazijjeeyo neebuuza eggwanga lya Uganda nti no twali miti emito gisobola okuzimba ensi yaayo awo nawo tugenda kutuukawo ekirala kye nayagadde mu ky'abampuuga okukola ekibiina kyabwe bwe nali omuto maama yaŋŋamba nga olimanya ensonga lwaki nkukubanga naawe omaze kuzaala baana babo kyekiseera nga bba batakulemberekeka nabo beekulemberemu bamanye obuzito obuli mu bukulembeze
kubanga ebbanga lyonna abantu abo n'akabinja kaabwe kabadde ng'ogwabwe gwa kutulaga bubi bw'abakulembeze ku opposition. Era buli okulonda lwe kubeera kutuuka abantu abo batandikawo entalo mu bibiina mwe babadde nga bali. Okulonda kwa 2011 wabiraba bye baatandikawo. Okulonda kwa 2016 walaba bye baakyankalana nabo. Okulonda kwa 2021 walaba bye baakyankalana nabo. Nti bo eva buli we tuba tugenda mu kulonda banoonya ensonga ebaawula ne bannaabwe bagende ku mugendo omulala. Abantu be bamu abali mu kuwaana Besigye olunaku olwaleero. Mu bigambo bya Bedi Bwanika yennyini yatugamba nti ekizibu kya Uganda bakiyita Buganda, eyo gyatuwaanira mbu tetussaamu kitiibwa. Ne Dokita Kiiza Besigye olwo baagala okwegatta ku Mbabazi eyali avudde n'ebisawo bya ssente ebingi mu State House. Bo bennyini ne batugamba nti ono gwe tuleese yamanye ennyo Yoweri Kaguta Museveni era amanyi ew'okumukwata. Naye nga teweerabira nti be bantu be bamu baali baatugamba nti Besigye be bamu ne Museveni kubanga yakolerako mu gavumenti ya Museveni. Ne weesanga ate ono eyavudde mu gavumenti ya Museveni ekiro ekyeggulo batugambye nti yagenda okutwala Museveni. Abange leero Mbabazi ali ludda wa? Ku mbaga ya muwala waani yali omugenyi omukulu. Era abaamutembeeta kibaleka wa? Era bakyatugamba ki? Ebigambo byabwe bikyakiikirira enkyukakyuka. Oba bo eva banoonyanga we baliira. Y'ensonga lwaki ono nnyindo ntali nsaayire Kakembo mbwatekamu. Yavaayo n'akola statement n'agamba nti Museveni wa kugoba bugobi bw'omukwata n'omusuuzaako ky'omusuuzizza ng'okuunyuula mu bufunze n'empuuga yamugoba n'amusuuzaako ky'amusuuziza. Tetubalonda kubaako kye batuyamba. Situbalonda kukyusa mbeera wabula tubalonda kubakyusiza bo mbeera. Kubanga miliyoni 5 bwe kibanga bw'oba omugoba n'omusuuzaako ky'omusuuza mbuulira constituency yo oba Uganda ennamba ziyinza kuyamba ki? Sivunuulira miliyoni 5 bino nti wabibba wakaliza nnyo eggwanika ly'eggwanga. Naye miliyoni 5 ze zaali zisaana okusuula emmeeme ezitasobola na kujuna constituency. Era bw'oba wazibba kujuna constituency wagijunawa? Na bwe kityo nga bwe baazimba His Excellency Kyagulanyi Robert kati kyekiseera batuproving omupiira guli mu ngalo zaabwe oba ddala kituufu be baamuzimba. Kubanga tosobola kuzimbira nga gwe tosobola kwezimba. Nti Mukoomubumbi anywera mu luggya ate tekisoboka Mukoomubumbi okubanga anywera mu lujjo. Mukoomubumbi alina okusinga akasuwa akalungi kubanga kampani ya Mercedes Benz toyinza kusanga nga mukazi wa kampani ya Mercedes Benz ate ye avuga kagaali nga takavugisa kwagala naye nga akavugisa mbeera ya nnaku. Ekiseera batulageko nti kituufu be baazimba Kyagulanyi omupiira gubali mu ngalo naye nga kyensinga okwebaza ku His Excellency Bobi Wine muzimu ku achievement zaffe twasobola okujja amayanzi mu nzige era tusobodde okujja emiguya mu Mamba. Emiguya gifaanana emmamba naye nga bwewetegereza enkaliriza omuguya gubeera muguya n'emmamba ebeera mmamba. Excellence Kyagulanyi Robert Sentamu webale kujja webale kutuzibula maaso webale kutulengeza abantu bano ne agenda yaabwe entuufu yali ki? Nti His Excellency nga bwe yagamba nti bano si ba opposition wabula ba opposition. Ndiirawa nfunirawa kiseera batulageko nti ddala kituufu be baazimba Kyagulanyi omupiira gubali mu 5 leero sebo. Okay, neyaza sebo neyazeke analisa gikoze bulungi okugamba boba bagala kusuuza busuuze muntu so sikuzimba nsi yaffe Uganda. Naye kale katubasabiri tulabe kye bazzaako era amaso ku lutimbe kabina ku ddongo tunaalabira eyo tulabe nga bakunakulembera mu kibiina kyabwe.
Ekyokubiri tugendeko tukulekanase ku Sheikh omugenzi Mufuti Ndirangwa ne bagana omusalira musiramu munnaabwe nabitekamu ebyobufuzi kyali kitegeeza ki gwe ng'omusajja omusiraamu kyakulekawo? Siri mukugu nnyo mu nsonga z'eddiini naye ebyobufuzi singa ova ku nsi nga tobitereezezza n'omulambo gwe gugenda kubeera affected naddala nga walina omukisa ogutereeza ensonga. Mukadde waffe nsooka okugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun, nsaba ow'ekitiibwa Allah amusonyiwe ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya. Naye Sheikh Kasole Ndirangwa yayimirira n'agamba nti obukulembeze buva wa Katonda era tusabire Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga Allah bw'aliba atuusizza ekiseera ekimutwala alimutwala. Meaning nti buli ekirwawo mu nsi kiba kiteeketeeke ow'ekitiibwa Allah ng'aba yakiteekateeka dda n'obutasaalira Ndirangwa tukitwale nti ow'ekitiibwa Allah yali yakiteekateeka nga tajja kusaalirwa. Esebo sagala kusukka waawo. Okay. Nga tunmaliriza. Twogereko ku mbeera egenda maaso mu ggwanga olwalira okulaba nti betubadde tulowooza nti omaye guno omulembe gwalabisizza nti abali abagezi ennyo ate bambi balinga abasirusiru ennyo. Betubali ndowooza okugeza nti omukyalo gwe bayita Alitwa Rebecca Kadaga omukyalo yali mugezi nnyo mu parliament, very brilliant lady to an extent ng'ekigambo kye yagambako n'omuzeeyi n'amugamba sebo singa teyalinze togikwatako singa toliiwo, so olina okuneebaza ndi w'amaanyi nnyo kyadda kyazzeeyo from the nominations yeetaaga entebe ya Busoga akomyenga member of parliament. Owokubiri gutolaba nti on gwe bayita first second prime minister Moses Ali omusajja n'okussa obussa agamba munjazikeko ku muka gwammwe nsobole okussa okubaawo naye bamuwadde forms era yazikutesege nti nakutte forms za nominations. Twebuuza kiki ekiri mu kibiina kya NRM? Teri mijiji mito egirowooza nti no NRM mu kibiina wabula bazadde bali mu kweddiŋŋanamu ng'omuganda byaluga nti no addiŋŋana amawolu yagajjamu omukuto banoonya mukuto tebanaba kukkuta seba kazindalukako. Nsooka okusaasira bakadde baffe abo first prime minister ne second prime minister aba Museveni tusaba eggwanga Mukama abasaasire. Naye ebiseera ebisinga buli lwolwa mu ofiisi ofuuka ofiisi otuuka time n'olemala nga tokyasobola kwerabirira n'ofuuka ofiisi ne balinnya ku ggwe. Yes. Kakati ekibonyaabonya bano era balina otugulumiza ennyo bannayuganda. Maama alitwala Kadaga n'atuuka okulwala nga wuli atayagala kuva mu ofiisi. Moses Ali Jeno n'atuuka okulwala nga naye yennyini takyeyinza naye ng'awulira asobola okuyinza constituency namba nga tayagala kuva mu ofiisi because bamaze ebbanga ddene nga balabirirwa bannayuganda era balabye bwe kibeera ekyebbeeyi, bamanyi bwe kibeera ekyebbeeyi munnayuganda okusobola okwerabirira. Kakati bo bamaze ekiseera nga okuva ku mafuta g'emmotoka, okuva ku bakozi baawaka, okuva ku masannyalaze, okuva ku mmere balabirire tebakyasobola kwerabirira. Ne ssente zonna ze bakoze wakati mu kulabirirwa balaba nga tebakyasobola kwerabirira. Era njagala bakubire bannayuganda obugalo obw'amaanyi ennyo abasobodde okwerabirira wakati mu sisitimu yaabwe embi, kubanga bo batidde okuddayo okwerabirira. Bo ekyokulwadde kwabwe njagala bannayuganda ensonga eno tugitakolinge n'obwegendereza obungi. Abantu abo baliko abantu era y'ensonga lwaki ne Museveni tababulizaayo. Meaning Kadaga bw'oba omwogerako togoba abantu baalina okutwegattako kuba balina kye tusinga okwetaaga oba kye tusinga okwegomba. Ebimu ku byo emirandira mu wakati mu kutwala obukulembeze babeera abantu abo baalina tubeetaaga. Wayogedde ku kya Kadaga lwe yagamba nti tabanze singa wadda lwakitulo oba Kadaga yayambako Museveni okudda. Bannayuganda mmwe mwayambako Museveni okudda. Kadaga yaholdinga paalamenti eyo
amagye ne gayiibwa ng'alinda mmwe temwajja. Yali munafu nnyo wakati nga paalamenti ewambiddwa okulemererwa okuyisa etteeka eryo, kubanga nammwe be yali alinze bagenda mu nnimiro zammwe oba mwabirengerera ku TV. So obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga lyammwe si bwa muntu yenna alina position, wabula omuntu yenna alina position asobola okuyisa ekyoso oba okukeereyaako ng'abalinze. Wabula wakati mu kubalinda singa mulwayo aba naye takyalina kyakukola ki. Tukkirize nti bannayuganda ffe tuwaddeyo eggwanga lyaffe oba ffe twawaayo eggwanga lyaffe, kubanga amagye ago ge baayiwa ku buli rawunda abawutu tebaagayirira babaka ba paalamenti, baali bagayiridde mmwe bannayuganda. Meaning Museveni amanyi obulambe bwammwe bannayuganda era amanyi amaanyi gammwe bannayuganda, naye ate kyanaku nti mmwe temumanyi maanyi gammwe nga bannayuganda. Ekya Moses Ali, Museveni oyo alina ensonga lwaki akuumiddewo Moses Ali mu position mwali, si lwakuba nti alina kyasobola okuyambako okuweereza eggwanga kuba Museveni takyalonda baweereza, naye amukuumirako bali bantu baalina. Okategedde? Abantu baalina nti bw'omugobo oba togobye ye oba ogobye region ki namba. That's why ngambye ensonga ezimu tulina zitakolinganga nga tukozesa logic mungi ono n'okulaga abantu be nti jeno waffe ono tujja muyita na waffe. Ensonga lwaki ali bw'atyo oli lwa nsonga oli engeri yokka ey'okwegobako Moses Ali ng'amaze kumutta era n'amuwa ne state funeral ennungi, then abantu abakkiririza mu Moses Ali ne benga Museveni akuumye bulungi jeno waffe ne mu kufa abaddewo, but yenna addayo ng'azinira ku ntoli zaani za Museveni, kubanga bazadde mu buli region. Amaka gaffe bagatezeeteze bawala baabwe. Abantu abo tulina n'okubalaga nti ekinyoola Moses Ali obulago ojja kwesanga era singa na just ojja kwesanga nga kiviira ddala wano. Abaana abamujeeja kiryokke kubanga omukadde kankiyita ekito ekitava ku ssengejjero Wankindo baalugera nti waliwo omukadde watuuka n'afuuka mwana muto ng'ate kyakukola ki kyakuzannyisa ky'abaana. Naye njagala nnyo abantu abo mubalage kyekyafuula omuntu waabwe gwe baagala atyo Museveni. Ate omuntu anaalwanyisa Museveni sooka oyige tricks za Museveni. Lwaki Museveni akyakuumye ono assanga ekinyonyi, meaning aliko abantu baamuleetera. Abantu bano baamuleetera nange nnyinza okukola ki okubeetaaga wakati ne mukubalaga nti jeno waffe gyali ate be baamutega olumba olumunyolanga faani. Kadaaga ebusoga awo aliko abantu bano abakadaaga wakati olina nabo okubeetaaga okutwegattako, kubanga kituufu maanyi g'abantu si atwala ekka obuyinza naye ate gye emirandira egitwala obuyinza. Yensonga lwaki ne Museveni bwamulema ng'anoonyaamu maanyi g'abantu era n'akozesa amaanyi g'abantu okugamba nti babbye obululu bwa Simoge n'ayingira mu nsiko. Mu byonna by'okola amaanyi g'abantu makulu nnyo, ate buli region erimu bakabaka baayo oba bannaggwano baawo. Enjogera yaabwe ku bo olina making sure nti esika abantu b'omu region eyo okutwegattako. Abantu b'engulu bangi tubeetaaga, abantu b'ebusoga bangi tubeetaaga. Kakati omuntu bw'ajja ku kyalo ba investor asooka kumanya Chaimaani y'ani. Chaimaani y'ani? Naye nga kyensinga okukakasa abakulu abo bategedde obuzibu obuli mu kwerabirira. Si kyangu yadde n'akatono okwerabirira. Era bannayuganda abeerabiridde lino ebbanga bamaanyi nnyo.
Mbabazi yafuluma NRM mu kiwaani atugambe yali mutuufu wadde teyali mutuufu nga alina ssente nnyingi yalemererwa okwerabirira mu mwaka gumu nadduka na kati bwe baweera bannayuganda abeerabirira era gwe munnayuganda omuntu oyo gwe boosi we weewoba oyo kyakasooli osobodde okwerabirira ebbanga bo baalemwa okwerabirira kyokka ate nga era batya okwerabirira Kadaga yali yagadde okuwummula naye akyayagala obujjanjabi obwobwereere n'okumulabirira akyayagala omusaala nga Moses ali kale kintu kwerabirira mbu kiwe ku kitiibwa essebo mukama wange. Okay, right. Thank you very much Sebo John webale nnyo dakiika zino zotuwadde nti byoyitamu bingi era bannange Uganda wherever you are. Jeno nsaba abagenda abatuliza n'abatulaba bateke ku namba y'essimu wansi awo bakubireko Jeno wange musajja wato oyo abasajja atali ku mawanga yali batulwana nga twayamu ensonga zino ezimbe nsaffe Uganda nsaba mukubireko mu muyeza abadde obi abaddeko mu Kosefu ne kata kyali mu Kosefu naye weewaawo agenda addengo kyova nti nafunye akaseera najjawo ne tuwayamuko Sebo saa ku namba gitekeko wansi awo Sebo namba yange eri 0 Chenda musango, 17 Okay. Jeno musomusanga ne ku Facebook wali musomusanga channel ya Jeno eyitibwa People. Eyitibwa Jeno Itongwa. Jeno yukola Itongwa kweli ya channel. Musomusanga ne ku Flashlight online television always available. So akume atakumira mpera. Jeno tugenda tanka kuita member of parliament. Wale yambuziza na ngama. Dr. Ngobuze nnyo. Ne bagamba wae nange nalukwati yandeka bulungi ekigere kyali bakikuneka ati nedda sigwe oyagamba obuzenjo omubuuza ekyo kikulu nnyo ate wendi naye kati omukama katonda w'ekisa n'ettendo abatukumire abali obudde obw'okumakya obw'emisana obw'ekyo wherever you are watching at this program katonda abeere wamu nammwe mbeere bulungi mweraba ate paka olundi.